Bobby Young afudde maziga meerere laba ekiri mu kkomera ogenda kubanga obifuna maaso awo ate ye Bobi Wine naye asoberedde waka ne mu kibira eyasalako amabeere n'afuuka omusajja final ate amize n'ekirevu byonna ogenda kubanga obifuna maaso awo liri Pazo Lunabe n'Ekise Kawumalu wamma nabyo tebinnaba kuggwa olutalo wakati wa Mary Nambwayo ne Suna Ben nabyo tebinnaba kuggwa we batabeera bayinza okwetta mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigire mu notification bell olemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tizabayisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Ambulisa Kiriniki bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Kasuku bannaye Kasuku ennaku zino alina enkuba gyakubamu oluseke tewali muzannyo nga woolabaawo era nga olunaku olujjo Sheila Gashumba ate gwe yakubye oluseke tewali muzannyo twagala ssente twagala kintu kyonna twagala kutunnyonnyola wabula ffe twagala kintu kimu kyokka ssente nga woolabaawo tweyongerayo ne King Dionce ono yasalako amabeere n'afuuka omusajja muyina maaso awo ng'ate yeewaana bannange baana bawala ne baana balenzi ennaku zino sitaani si abatuma wabula kati be bamweyitira akatampe kayina maaso awo nammwe kamwerabireko ekirabo kiikyo munaagana bugaanyi okukkiriza kiikyo munaagana bugaanyi okusiima mukiraba awo wetutuuse bannange simanyi kiki kiri mu nsi yaffe munansonyiwa okukozesa ekigambo kino naye nga ennaku zino amazima gali nti sitaani kati ffe abamutuma wabula si yatutuma emabegako eyo sitaani yalinga yeesitukira ng'anoonya egwanaakema naye ennaku zino sitaani ffe nnyini abantu kati ffe abamuteeka mbikemu kuba toyinza kuŋŋamba mwana muwala osalako otya amabeere bwe tuli kugamba n'ebyokwogera bikubula naye ngaawe tugendako ku nsonga za Bobby Young olunaku lw'ejjo amawulire ga saturatinze nnyo ku social media nga kigambibwa nti Bobby Young mufu bannange Bobby Young tannaba kufa omwana wa Ttono akyaliyo mulamu naye simanyi bantu ki gye bajja ebigambo ebikaatiriza mbu yafiiridde mu kkomera ngenda kubanga mbatuusako wano omwana muwala ye ng'alaga nti alina obujulizi naye nga obujulizi buno bw'alina si butuufu yadde n'akatono. Bobby Young, he is dead in your prisons. We need to know what killed him. What led to his death? We need to see the body of Bobby Young. You have been keeping him for more than 6 months, blaming him for being a terrorist because you found him with military shoes. Please provide the body of Bobby Young. Where did you put it? We need to see Bobby. Embeera ate munnange bwetyo bweri ne mu kiseera kyekimu Bobby Young muyina ng'agamba nti ye tannaba kufaako era tamanyi lwaki abantu bamubika ng'ate ye akyaliyo mulamu. Kale katumulabe tweyongere. Ensonga lwaki nafuna omutima omubi si lwakuba nti olunaku olwo waliwo eyankyankalanya. Embeera eyo yajja olw'okuba nasanga omuntu eyankolerako vidiyo nga nafuya nga nkuba nga bwe ndi mbega ne twesanga mu kifo ekimu ng'essaawa ezo yali yeetaaga buyambi bwange okumuyisaawo bwe yali nga nze asobola okuyamba. Najja ne mutunuulira ne nsooka ne ntambula steps ezimu n'enzirayo emabega kyantwalira ebbanga naye nkola okusalawo okwali okulungi ne muyamba. Naye muganda wange bw'onna alaba vidiyo eno ogenda kwetegeera nti bwe gwengezaako okwogerako ebyaddala nafuna omutima omubi era singa kye nasooka okulowooza kye nakola muganda wange kyali kikyamu nnyo nti baganda baffe abamu tuli nabo mu struggle naye ng'omulamwa gwabwe si kulwanyisa nakyemalira kulwanyisa bakomuledi banaabwe be bali nabo mu struggle. Nti omuntu akeera ku makya nga ye omulamwa gwe kunafuya Bobby Young kunafuya baani bonna abaana balaba abali ground nga bayimiridde okusinga n'abalaba abali ground nga bayimiridde okusinga bwanafuya Museveni. Nti abantu abamu batukyawa okusinga bwe bakyawa Museveni ne bw'omubuuza ensonga talina nsonga gyakuwa olw'okuba gwe wageera n'oyiwawo omubiri era nga buli kyokola okikola na bumalirivu
gy'oli n'ameera akasajja agamba lwaki gundi yali awo lwaki gundi yali mu kifo ekyo nze nina kye nasooka kuyiga mu nsi ya Mukama muno nti omukisa gwa gundi ne bwenkola ntya tegusobola kufuuka gwange mu nsi ya Mukama muno buli omu alina omukisa gwe bwe nategeera ekyo nenyimirira mba nina kyenkola nkikola nga bwendi sikikola olw'okuba njagala gundi anyambeko no era ensonga lwaki Bobiyanga bwe nkeera ku makya n'entwana nenkola kino oli nakeera ku makya nanafuye tasobola kunzijja ku mulamu era nga nalayira tingenda kulwana era omuntu yenna aliredde okulaba Bobiyanga ng'agwa paka kutama agenda kuswala baganda bange ebyaddala twasalawo era tetusuubira kintu kyonna kutunavyo kubanga betulwanyisa bamuntu muganda wange kati nze bukeera ku makya ng'okozesa bigambo ngoloozo okusobola okunzijja ku mulamwa oba onafuyiza otya oba otya mwe nawe kutunuliranga mulabe wange kirina we ntuuka nesanga omuntu nga nkoledde vidiyo nga mbaako obujulizi nemutunulira ne muganda yono yeyita kiboyi oyo ono yeyita ki bye byate ebimu ku bigambo bya Bobiyanga munnange ye yeewuunya abantu abeefuula mbu bali mu swago kyokka ng'ate bo balina bye bayisaawo naye nga n'ekituufu kiri nti Bobiyanga tannaba kufa simanyi bano abaavuddeyo ne bamubika abayinza okuba nga bo balina kyabwe kale kye bayisaawo naye nga bambi musajja wattu akyali mulamu naye nga katongera okumusabira ate Mukama amusobozese afulume mu kkomera gye baamusibira bwe tweyongerayo ne pulezidenti w'ekibiina kya His Excellency Bobi Wine munange olunaku olw'ejjo Dax Katero ne mukyala we Momo 19 nawo munange basazeewo ate bagende bamusuulire ku mwoyo ate bamulabeko okuva obulumbaganyi buno bwe bwamutuukibwako naye amazima gali nti naye omulwadde agenda kakkana kale kugamba w'omulabako asobola okuleeta akamwenyumwenyu ku matama omujjukira Bobi ono mugumu sibe bano abalwadde abeerwaza wonna ne beerebeza manyi waliwo omuntu alwala n'akutama nga yeerebeza bitya banange kale wetuliwe tweyongerayo ku nsonga za Nambwayo ne Suuna Beni banange nsaba poliisi ya Uganda eyingire mu zino ensonga ekitali ekyo bano abaana bagenda kwetanga ffenna tulaba nga tuwoza mukwano gwe gubakozesa ate mulowooza Suuna Beni ennyumba teyalagidde abantu bagibambuleko amategula era woolabiraawo ennyumba eyabo abantu bolengera waggulu bali mu kugizimbulula banange simanyi na kumanya Nambwayo abadde atuuseyo ku lunaku lw'ejjo nga wengenda omubatera kuwano nga abanyonyola ennyumba ye yonna emmotoka ye baagikuba yansibiddeyo wabweru nadda waggulu ku bali abazze okunkuuma n'abagamba mwagala kiwana ani abaleese osegedde n'abamugamba ffe tetukuyinaako buzibu leese kumukuuma munnaye ng'atandika okukola olutalo bamba Suuna tayagala muno omuntu yenna n'akubira Suuna n'amugamba omukazi muleke n'abantu babazze okumukuuma era omuvubuka omu n'amuwa ku ssimu n'amugamba Suuna ffe tetukoze buzibu ku mukazi kuba tuli waggulu ye abadde wansi yazze yasibidde madamu wabweru for over an hour okitegedde tetwagala ggulire madamu kati waafunira obuzibu ku gate kuba obudde bwabadde bwa kiro oba okitegeera nayagiragira ndowooza Suuna n'amugamba ggulawo gate era naggulawo kati leero obadde budde bwa misana ye buli kaseera anoonya obuvuyo n'ayambuka waggulu bali eri gye bali n'atandika simanyi oba baŋŋambye akubye kayimba kikuba sibaddewo agera nga siriiyo n'agenda n'akola olutalo simanyi bano balina emitima janjaba baagala tulwana enze nfudde ng'anoonya w'abatandikira okitegedde n'amala bw'alabye nga nzija nakka wansi ne baŋŋamba oli azze waggulu n'akola bwati ne bwatinanga oyo mumuleke so kati emmotoka yange ebadde outside olabye ng'eyingira abadde ndowooza agenzeko mu kasinta najja n'addamu n'atusibiramu ffenna okitegeera n'akwata ebisumuzo ne yeesibirayo mu luumu ye kati mbadde njagala fuluma ne bamukonkona ne bagamba jangu ggulire madamu amazeeyo essaawa nnamba ng'ayagala kubalaga nti nno yaani ekabwe ejumbira ewaka oluvannyuma lw'essaawa ennamba eyo najja n'alyoka aggulawo mukama waffe bw'agguddewo kati wabaddewo antambulirako emabega naye abadde ajja n'amugamba gwe tojja fuluma
okitegeera owe wakawawe nga tetumanyi n'amugamba gwe tojja fuluma wano waffe nze mbadde manyi oli akyajja okitegeera n'amugamba gwe tojja fuluma oli kwe kumugamba nze nzigulira ngende ne madaamu kuba tulina bye tugenda okukola n'agaana mpaka wamugambye nze z'ensonga za Mary Nambwayo ne Suna Ben bino byo bitiisiza ddala era nga kati we bituuse ensonga zino ziwanvuye ebyasooka kubanga eby'empolampola naye kati ndaba byetaagisaamuko ne poliisi kubanga singa poliisi teyingira mu nsonga zino ez'abaana babiri omu ayinza okufa kuba maama bonna ba busungu omukazi tagenda n'omusajja naye teyeereegerwako kuba nange basensebudde emmotoka y'omukazi mwaza n'okugamba nti no tebeerinamu baana naye nga bwe tuli bwe tweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'ejjo babadde bajaguza ate amazaalibwa ge naye abajjaaji batandise dde okwewuunya nga bagamba naye maama eno birthday nga esinze ku za bulijjo ng'eno ebadde erimu omudimuko mungi nnyo bw'alaka ayina kyabala nga bw'omanya nti abantu bo tebabuzaawo bigambo byabwe mu kiseera kyekimu n'ekingisa ono n'omunanga avuddeyo n'agamba nti happy birthday president of the Republic of Uganda tubonga naawe newankubadde struggle empuuba era ndieno Dubai bibadde bigambo bya kingisa kati ekyebuuzibwa oba ali mu struggle ya NRM oba ali mu struggle ya NUP simanyi na kumanya naye nga alina kagambye nti tubonga naawe jukira alina akayimba ke yalabikiramu akatubonga naawe ate era akizeemu wano n'akiggumiza era nga bo abaana ba NUP batandise dde omukubamu ebiraka bagamba nti ono omusajja ayinza okuba nga babika katambala ku maaso naye nga akyali mu kibiina kya NUP kale bibadde bigambo by'abaana bibadde bigambo by'abafuuti soja nga bavuddeyo okwemulugunya ate ku nsonga ya King Sahabu tweyongerayo ewaaliya ne Sikini ono nno omunanga olunaku olw'ejjo ate mulowooza teyafunye mulwana Patrick Junior munanga olunaku olw'ejjo yamufunye omanyi baali bagamba aliya ne Sikini takwana talina bakazi biki katono yamuzadde mwani omanyi mutokomokwano omugambo nyongera obajjukiza aliya ne Sikini ayina omukyala mweru yina yamyuka alinga ttungulu era ng'olunaku olw'ejjo bazadde baby boy era nga si yeyeka kw'otadde ne Eddie Mutwe naye yawero kaminze baby boy bafuuti soja bo kyolina okumanya buli lukya beeyongera emiti egigenda okusituka awo egy'abafuuti soja ba NUP bagenda kubanga tosaana kubabala n'obamalawo manyi bagamba emiti emito gye giggumiza ekibira okitegeera ekintu kyo nga mu kiseera kikimu twongera ate obateeka mikono gya Mukama munnage babebi bonna abazaaliddwa olunaku olw'ejjo n'abazaaliddwa olwaleero Mukama ate abakozese ebikulu bwe tweyongerayo wagula bito omutujju omunange kano kibayita akatalekeka akembalala gula bito omutujju yagezi n'alinya ku stage gye wavudde kaana kattu munange kafaani ne kagamba gula bite biki nga bimanya nti obuwala obusire kwini we bweyogeza tekagadde omukuba kiisi gula bite waajebalama akawala tekalemeddeyo ku banange olutalo olwabadde awo nga akaana kawala kaagala kiisi ya gula bite naye gye byafundikidde nga gula bite agimumye banange kyokka bannange ekyabadde embalala abaana bawala bo baafubye okwetega bwe tweyongerayo era ku Maria Fulo munnange yamaze n'afuna abantu ku Maria Fulo Masaka wadde abantu babadde balina ebifaananyi ebiyitingana nga bagamba nti emusaze apaana era nga bamu ku baabaddeyo mbalina mu maaso wano ate katulabe baana bawala bano abadde beebitiggulira ku stage tusobole okweyongerayo. Bwe tweyongerayo ne Reverend Father ayina ate kyagamba wano mwe mwenna abasajja abatayagala kola abagambye nti buli we munaagaana obutayagala kola ne mwagala abashuga mami gye mujja ate okukoma okufuna obuzibu mu bakyala bano mbw abakyala si bangu singa abanga yakuliisa nga yakuzuza nga yakwambaza wabula babeera bangu nga omukyala gw'omwerabiririra mweyina mu maaso wano ng'ate abakubira ddala ku mutwe katumulabe tusobole okweyongerayo
agalira ate nga kyayogedde kituufu kati ate abanyiiga bagenda kunyiiga naye nga munnange ayogedde point fe abakazi tuli banga okufugika nga gw'oteekamu akasente naye wembaga nza kuteekamu akasente nange neewembeera nze wamma nkuzuukusa n'ekiro n'onjoleza obuwale kyekyo bakigaana okola ng'ate kyakutondebwa ng'oli musajja gwe abeera alina okola gwe olina kubeerawo ng'ondabira mu kiseera kyekimu nyongera obbajjukiza essangalo ly'ebukalango liryo ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno ogw'omwenda so munange tosubwa jangu ate tusule mu kubeerawo kwa mukama jange ebyakwata mulina okukola ennyo tewali byabwereere kola mutakola ennyo bajja bawasa ate omukyala waakuwasa kabasa bajja kujooga n'ensi ekutame bajja kukuyisaamu amaaso nga tebiwooma naye wookola ennyo kyobulaba nga tolina mirimu kwe kujjaano mu maaso ga Yesu mu saakalamenti omukaabirire ekikuta ekikole kitya naawe ofune omulimu ozikole nga zikola zitya bizinesi ogikuba abantu mu maaso bagimatire naawe ofune ku ssente zitege oyogeze ssente nga buli kibasaba kyonna owaayo buwi twagala mbizi ng'owaayo twagala oteekawo butesi school fees ng'oteekawo butesi pocket money yes ta ssente amina abooluganda awo ekitiibwa kijja automatically renti nga wataddeyo dda ploti nga waguze dda ozimbye ng'owona ne distribution ng'ojja onyoolawo ojoogawo amina abooluganda yes omukyala bajja kuwulira amaanyi okukulagayo mu bantu oyo ye mwami wange oyo nebeera ng'oliyala ng'oli sseke nga tolinaamu tayagala kutambula naawe amina abooluganda z'ensonga za Lilipazo n'ekise Kawumalu tebinnaba kugwa era nga ye Lilipazo yeewera agamba akise Kawumalu agenda mutambulira ku basawo ayagala mukumi ayagala akimanyi nti ye si muntu wa kumanyirwa si muntu wa kwemookolerwako bannake Lilipazo obusungu bungi nnyo muyina maaso wano ng'atabuse bubi nnyo anti ab'e Masaka mututegeera nga tuvuddeko era nze munzikirize ba mikwano mbasibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubire ku lwakyo ddeyo n'omenyeka n'ebirwadde ng'ataba BF Suma weebali ebitategeereka. Agenda zino n'ekiwako mu dakiika 2 nga n'ennyimba za kitundu pata talking madafaka gwe omanyire omusajja omugagga gwe gw'omunaku nnyoko omanyire omusajja omugagga gwe gw'omanyi bwe bakola ssente gwe wali okuteeka $5,000,000 ekiro kimu Bomboclat usuwano nnyuko wali okuteeka ssente gwe omanyi ssente aputopwana amanyi ssente ono aputopuku ekitukozesa ennyo butamanyirwa buno bufala ekitukozesa ennyo butamanyirwa buno bufala aputopu nyina okukola ennyo buno bufala bwetaaga kuvimba omanyira omusajja omugagga gwe ensonga zineno naye oyongera kutabuka butabusi aputopu bano mishoni yaabwe balya ssente state yabawa ssente buli wetegereze buli lwe bawa ensonga abantu gye baliko nti abasibe babata mu ngeri etali nnungi bano nga babagamba musumulule nti ani alina following nti Lilipazo kati mulumba oyo gw'omanyira putopu olutalo olujja mu ngeri etiisa ani amunywanyuddeko ani amunywanyuddeko aputopu kangende kankuviire aputopu nkusaba totusibaako bamulya nnyama waneeno nga ne balya ssente mu gavumenti bamale balenezaffe 10 ze tubawagirira tetugenda kikola ekyo kankiddemu ono ku live yammwe ife tuli bannayuganda abakowa abanyigiriziddwa Museveni ekima to the extent twava ne mu nsi yaffe tuli basizi ba bukyayi proudly ate nabakyawa Museveni amukyawe kati enasindika ne Museveni ebinnyo mulya nnyama ogenda kumpuliramu mulya nnyama ogenda nga buloscrolling alaba Asadaman Make buloscrolling ogenda bolaba signature nga terika erinnya lyo mulya nnyama somamu Lilian nze kangende aputopo kanzire ku duto kubanga ne bwindi soba sikirize bana kwogererawo n'abasiyadi banza n'okujjana ne bagamba teki kyekigenda mu maaso mulya nnyama somamu tujja anti oyingidde mu ggogoro gano gebeta amazina g'enkima atayina mukira swama data weebyebya mugenda tuwuliramu mulya nnyama anti gwe celebrity big boy big boss soma mukatini
kanchidemu ne kino fe tuli baabo tuli banaku tuli bakutu tuli nabasifu fe tunali kye tuli kubanga we mututadde system Museveni gyataddewo yekutinze pressure muffe ne tutamisa buli kimu ekyaffe kati temutunenyola kuba nti tuli baabo kubanga system mweje muwagi nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katika kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusanga ddala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias